Essula eno ya musanvu egamba nti ekyagaza omubi omulungi takimanya. Ekyagaza omubi omulungi takimanya. Agamba nti ku Lwomukaaga akawungeezi Mbayiwa yali awo ku buliri bwe mu ggandaalo n'awulira akonkona ebweru. Bwe yali asitula ku mutwe bw'ati yeeyongera okwetegereza n'alaba Namusisi. Okuva lwe yasooka okusisinkana n'Endibassa, ebirowoozo bya Mbayiwa byatandika mpola mpola okwesamba Namusisi. Yaddangaawo buli kaseera n'ageraageranya obulungi bwa Ndibassa n'obwa Namusisi. Obwa Ndibassa n'alaba nti bwo busukkiridde wala nnyo. Omuntu ng'omaze naye ebbanga eddene ate naddala nga talina na kibi kyakukoze, kiba kizibu okumala gamusangula mu birowoozo byo bw'otyo. Ne Mbayiwa bwe yateeberezanga okulekayo Namusisi muli ng'awulira omutima gwe tegukisemba bulungi. Bwe yagiranga n'alowooza nti yali tannayingira bulungi, Ndibassa tannamuyingiza bulungi, tisikulwa nga bwe yakkiriza okugendako naye mu sineema n'okulyako naye mu wooteeri yali amuguyaaguya buguyaaguya, ate okusinga ne mu mwoyo gwe yali awulira mulinga teyeekakasa bulungi nti Ndibassa yali amuyingiza mu birowoozo bye n'akamu ak'eddagala wadde eddakiika emu bw'eti. Bwe yateebanga okusigala ne Namusisi ate n'atya nti singa Ndibassa abasanga naye ayinza okumukyawa. Ne yeefiiriza omuwala alabika obulungi eyandibadde amuweesa ekitiibwa mu banne. Mbayiwa yayagala Namusisi lwa mpisa ze ennungi ennyo so si lwa bulungi bwe, anti nga mu kyo bambi Katonda yali amufunyidde ku ngalo. Yagenda n'akola ekifuba ekyabambaala okuli amabeere enkota, ng'oyinza n'okulowooza nti mpozzi mu kifuba kye bw'aba ayambala wagguluggulu awo asooka kuwagikawo katto. Emikono gye egyo nagyo nga gakono, ate ku mutwe mukazi wattu obuviiri nga bwamwesamba bwesambi, ate ne bugenda buba obwakaweke obw'olumaggamagga. Leero n'otunuulira Namusisi n'omuggwa. Bannange, banne ba Mbayiwa baamusekereranga bulijjo nti omuvubuka omulungi nga ye, kiki ekyamukwanyisa omuwala omubi ng'oyo? Ye ng'abaddamu kimu nti ekyagaza omubi. Abalala nti Mbayiwa tamanyi bumanya kulonda, ko abandi nti ndaba ekiwala kyamutambulira, n'abamu nga bagamba nti oluusi abasajja abatiitizi batera nnyo okukwana abawala abatabajaamu kubanga baba batya nnyo okusemberera abo abalimu amaaso abandibagidde mu masa gaabwe, nti ekyo kyekibamaza gawambire abo buli omu baayisaamu amaaso, anti nga bajjajja bwe baalugera nti Wakikere gwayiikiriza gwakole eggwako. Mbayiwa olwatunula ku Namusisi amangu ago ebirowoozo bye ne bimukubira mangu ekifaananyi kya Ndibassa, n'alabira ddala ng'ono kasasiro kw'oli. Yamala nagamwaniriza atyo nga tasizzaayo na mwoyo nti ozze adde wano nga neebase ozze. Ennamusa eyo omutali bbugumu n'akamu Namusisi teyalema kumukangamu kubanga Mbayiwa yali tamulamusangako atyo bukyanga amukwana, kyokka ye yasalawo butamulaga nti akoseddwa, era kwe kubuuza Mbayiwa mu ddoboozi erijjudde obusasizi nti bambi obadde otya, oli mulwadde? Mbayiwa bwe yawulira eddoboozi lya Namusisi eggwe weeve erijjudde ekisa, emmeeme ye n'emunenya olw'okulagajjalira munne mu kusooka. Kyeyava agolokoka
n'atuula nga bw'ayanjuluza emikono gye gyombi era nga bw'amugamba nti ndaba ku ki munnange. Namusolo n'awulira nga gwe batikkudde ensuwa enzito ennyo ku mutwe n'addamu n'eggono ejjitirivu nti kunze munnange. Naye amazima Mbayo obadde ontiisizza kubanga mbadde ndowooza ddala nti oba ondwaddeko munnange. Ko Mbayo wanti olwaki? Namusi n'addamu nti nali nkulabyeko nga otunula bw'otyo nga bwe nkusanze. Ko Mbayo wanti Mbayo anaabaka omukono gwa Namusi n'amusika ng'amutwala ku kitanda okutuula nga bw'amugamba nti kiwala ggwe naawe. Ko Namusi nti nyaniriza nno. Ko Mbayo nti mma naawe ate ng'ozze oyagala bulala okwanirizibwa. Ko Namusi nti mukadde obadde ogaanye n'okwenyaniriza nze oba n'ogaanye okwenyaniriza nze kankwanirize. Ye nno nga waali nga yafukamidde dda wansi aleese engalo atandise okulamusa n'eddoboozi erijjudde ekyejo n'eggoowo. Mbayo n'amugamba nti muwala gwe ekyejo olikikomyawo bannange. Namusi nga bw'akubiira ensingo mu ngeri ey'okuzannyazannya n'agamba nti kale maama vuma naawe bali kuvumira obukedde. Mbayo n'addamu ng'eno n'addamu nti nga nno banvumira ki? Olaba nange nnina ekyejo ng'ekikyo. Ko Namusi nti gwatalina kyejo lwaki obwedde okutta engalo zange nga tozita? Ebyo yabyogera atuula ku kitanda. Ko Mbayo nti anti zimpoomera. Namusi n'asekaasekamu katono n'alyoka ayanukula nti maama mukadde osesa. N'atayagala kuseka. Engalo z'omuntu zikuwoomera zitya? Simanyi oli musezi. Ko Mbayo n'addamu nti nedda nze zimpoomera buwoomi. Mpoomerwa buwoomera okubukwatamu. Omanyi bugonderera bulungi. Bwe baamala okunyumyamu ebiti nga biibyo Namusi n'akkira ogw'okwoza ebintu. Omanyi nga mu bugayaavu Mbayo alyayo omuluka anti buli sowaani gye yamalanga okuliirako nga ssaawo mu seffuliya ennene ng'awoza ndijooza jjo olwajjo bwe lwakyanga ate n'awoza luli okujjukira okuzooza ng'amaze kulaba nti essowaani zonna ezitukula amaze okuzimalayo mu kkabada ne ku bikopo bw'atyo. Ate bwe gwatuukanga ku seffuliya leero nga gujja bajjira ng'omunafu azadde kaliira buli gye yakwatangako nga yakusiriira ate okuzikuuta ng'ogwo muziro gwe era ng'emmere esiridde teyatawaananga kugiggya mu seffuliya agiyiwe ebweru wazira okugibikkira awo empapula z'amawulire enkadde nga kaali kakyafu. Emirundi egisinga obungi yasuliriranga caayi na migaati ng'awoza nti okuwaata oba okukola emmere endala kumumalira ebiseera bya bwereere so nga ku caayi eddakiika 10 aba anywa bunywi n'okutawaana tatawaana nnyo. Ku luno kubanga Namusi yali amanyi nnyo munne bwe yali ajja yajja n'emmere ko ne kiro y'ennyama emu. Mbayo bwe yali agalamidde nga awuliriza n'ennyimba ku leediyo ye eno ye Namusi ng'ali mu kwekerebenda kwoza bintu kufumba kwera na kuyonja emiryango. Eyali awuliriza leediyo otulo twamutwala nga tumulabiriza nga yeebaka n'okufuluuta afuluutira ddala bulungi nnyo. Naye bwe waayitawo akaseera Namusi n'aleeta kacaayi ng'ataddeko ne lumonde omwokye n'amuzuukusa. Mbayo bwe yanyiimoola amaaso n'atunuulira Namusi nga tamumalaayo. Mu mutima gwe n'awulira nga abugujja okwagala omwana omuwala oyo okw'amaanyi ennyo. N'ajjukira nti baali boogera bwogeza awo olumu ng'abantu bwe bamala googera okumalirawo ebiseera byabwe buli omu ng'agezaako okwogera ebintu ebisinga okumuwoomera n'ayogera ku lumonde omwokye.
naye yali takimanyi nti Namusisi yali akiterese mu mwoyo gwe okutuusa lwe yakituukiriza olunaku lumu. Mbayiwa bwe yajja amaaso ku Namusisi n'agasimba ku lumonde ate n'agazza ku munne n'abeeraawo nga nekyakwogera abuze. Oluvannyuma ennyo Ddaaki ne yeevaamu n'ayita munne nti Namusisi koye nti wangi mukwano Mbayiwa nti mwana wa nnyabo nze ommazeeko n'ebyokwogera. Nassa ekikkowe ekinene ennyo ekigattise essanyu okwewuunya n'okubulwako ekyokukola mu kaseera ako. Namusisi n'agamba nti bambi n'otandika okulya nange nsanyuke. Naye mu kiseera kino omutima gwa Mbayiwa gwali mu ntubiro ya kwewuunya okusuukirivu nga tasobola na busobozi na kulya. Namusisi kye yakola kwe kumegula akatundu ku lumonde n'asembera okumpi n'Embayiwa n'amwesigama n'addira akatundu ka lumonde kali n'akatwala ku mumwa gwa Mbayiwa nga bw'agamba nti oba munnange okulya kukulemye nze kankuliisa. n'Embayiwa n'akkiriza ssebo okumuliisa. Mbayiwa bwe yaliirako akaseera n'agamba munne nti gwe nno okyankola ekyejo kanje nkuluma engalo. Ko Namusisi nti bw'ononnuma siikuwawaabireyo omudanyi siikuwawaabireyo nno. N'atunula ku Mbayiwa eno nga bw'azinyisa amaaso ate nga bw'amwenyaamu. Omutima gwa Mbayiwa muli ne gubugaana essanyu wamu n'okwagala okw'amaanyi. N'asekamu nga bw'agamba nti onompawaabira wanno ggwe nga bwe nkulaba. Namusisi nga bw'akubiira omutwe gwe ku mukono gwe ogwa kkono n'addamu nti nze mmanyi. Olwamala okwogera ebyo n'azunzaamu katono omutwe gwe ng'atunudde waggulu. Bannange bwe yamala n'asuuliza Mbayiwa akaaso n'Embayiwa n'asangibwa agage nga gatunuulidde ku munne. Bwe gasisinkana bombi ne bamwenyaamu. Namusisi awo we yabuuliza Mbayiwa, omwenyaki? Ko Mbayiwa nti naawe obadde omwenyaki? Namusisi ne yeegaana nti nze mbadde simwenya. Era Mbayiwa naye ne yeegaana. Namusisi yali akyalina akatundu ka lumonde ke yali asigazza mu ngalo. N'asaba munne ayasame akamuliise n'Embayiwa n'ayasama n'akamusuulayo. Bwe yali aggyayo engalo Namusisi n'atema omulanga, woowe nnyama onnumye. Kale mazima banno balumira obwereere. Mbayiwa n'atya nnyo era n'agezaako okukebera ku ngalo za munne. Kyokka okwandibadde ng'okuwa munne engalo azikebere yagamba bugambi nti baabuwe ng'onnumirwa nnyo bw'otyo. Mbayiwa n'agamba nti ate munnaye lwaki sikulumirwa? Namusisi eno nga bw'akubiira katono ku nsingo n'agamba nti mukadde abasajja mwesigwa. Awo Mbayiwa n'awulira okutya ng'alowooza nti oba oli awo Namusisi yategedde dda ku byandibassa. Olw'okwagala okuzibiikiriza okutya kuli wamu n'okumugumya, Mbayiwa kyeyava ayisa omukono gwe ogwa ddyo mu kiwato kya Namusisi n'amusika ng'amuzza mu kifuba kye. Ate n'addira omukono gwe ogwa kkono n'atandika okugwezesa ekyenyi kya Namusisi eno nga bw'amugamba nti wattu tonneeraliikiriranga n'akamu. Nze obutakulimba omutima gwange waguwamba dda gwonna gwonna. Naye era muli ng'awulira akaloboozi kamu kamunenya nti Mbayiwa lwaki munno omulimba bw'otyo? Kyokka n'akazibiikiriza olw'okutunula mu maaso ga Namusisi. Mu kiseera ekyo ng'ali mu kifuba kya Mbayiwa, Namusisi yali atunula nga bw'olaba ettawaaza y'olutambi nga tewali muyaga oba mpewo yonna egiboyaanya, ng'alabikira ddala ng'omwana omuto amaze okwekkutira amabeere ga nnyina agalamidde awo mu ddembe nga mpaawo kwerumaluma kwonna wadde okwaziirana.
Mbayiwa bwe yalaba munne atebenkedde bw'atyo nga ag'olubigi n'obusekoseko nga bumutimbye amatama gonna n'awulira ng'olubuto lwe lwonna lwokerera olwambayiwa olw'essanyu n'omutima gwe gwonna nga gulinga oguli mu kabiga olw'omukwano n'okussa nga takyasobola kussa bulungi era n'omubiri gwe gwonna nga guweddemu amaanyi. Awo n'addira emikono gya Naamu gyombi n'agikola ki ne beegolola bombi. Ate baakola biki bino? Mbayiwa mbu binnema nno n'okusoma nti mbayiwa mbu oluvannyuma kali nkabuuse oba olyawo maamu sikulwa nga nfuuka nabyejeeguula nga zino enswa ziba tezinnatuuka nga ngoye zaazambudde dda. Kati mbumbayiwa mbu oluvannyuma buli omu yawulira nga amatidde okwagala munne era baalabira awo nga buli omu agwira munne. Na bino bikyaliko ne bakola batya ne beenywegeragana olugendereza olwo. Bwe baabimala ebyo ne baamala okulya ekyeggulo, Naamu namusisi waffe gw'omanyi obulungi nnyo n'asaba Mbayiwa amulage ku katabo ka bbanka alabe ssente ze yaakasondawo okugula entebe. Simanyi ojjukira Mbayiwa ssente kye yazikolamu wali gwe tubadde tutambula naye. Jjukira Mbayiwa ssente nti yazijjayo n'azigulamu amasaati ng'agenda okusisinkana Ndibassa. Bamusabye ssente nno, bamusabye akagundi ka bbanka. Munnange olwo Mbayiwa kwe kumanyira ddala nti waliwo eyabbiddeko ku Namusisi ono nti aganzizaayo omuwala omulala ng'ayagala okumweggyako. Mbayiwa omanyi kye yakola? Kye yava amuddamu n'ekkabyo nti owange ebyomukwano biweddewo biri ebyokwesuuta. Owange ombuza akatabo ka bbanka ssente gwozinkolera. Ye Mbayiwa. Namusisi ye nange byengenge byagala n'okuyunguka mu maaso n'addamu nti naye bannange Mbayiwa ani akunsiikuulidde? Ndaba okyuseeko bulala wiiki eno gye sibadde wowe n'oli bulala. Nze simanyi nakumanya bannange. Munnange ne Mbayiwa bw'atyo yawulira Namusisi bye yayogera n'alowooleza ddala nti okukukuta n'Endibassa kwe yali yakatandika kwakwekuddwa dda. Naye nga bw'omanyi nti bulijjo omuntu bw'agwa mu nsobi n'amanya nti gumusse mu vvi atera okwekolako olukomera olugumu olumwawula ku oyo gw'asobezza oyo alemwe kwongera kumuggyako kitiibwa kye ekitono ky'alowooza nti kyaba asigazzaawo. Kyova olaba nti bangi ensonyi bazifuulira ddala obusungu anti nga abali badde bamusojja ku luwonzi bajja kumutya. Naye Mbayiwa yalaba munne atandise okumupeeka akatabo ka bbanka yadda mu kuyombera ddala nakutiisatiisa Naamu kumubumbulula mu mukwano gwabwe. Namusisi yali talindiridde nti akantu ke yali ayita akatono kayinza okwogeza Mbayiwa ebikankana bwe bityo. Yagenda okulaba nga munne atuukidde ddala wala nnyo. Ebyokudda mu Mbayiwa byamubula, yadda mu maziga ng'akaaba. Ate Mbayiwa olw'okuba yali muntu atenguka amangu bwe yalaba nga Namusisi atubagidde bw'atyo mu maziga afukumula n'awulira ng'emmeeme ye munenya nnyo. Namusisi ye yasookera ddala okuzimbamu Mbayiwa ekirowoozo ky'okutandika okusondereza empolampola ssente asobole okugulira mu nju entebe. Ye Mbayiwa yali alowooza ku byakugula pikipiki bakyakalirengako. Namusisi ye n'aleeta ekirowoozo nti kirungi basooke bagule entebe n'abagenyi baabwe bafune we batuula era baleme nakusungibwa nti lwakubalaba ku mapikipiki naye eka tebalinaayo kantu konna. Mbayiwa yali tamanyi nti abantu bangi obugagga bw'omuntu babugerera ku bintu by'alina.
nti entebe gyezikoma okubeza ebbeeyi nakyo kimwongerako ebbeeyi. Kati okukuma mu munno omuliro Namusisi yatoola ennusu ze 5 malamba n'agakwasa omukulu Mbayuwa nga bw'amugamba nti ezo nange ze nsobodde okusonda ku z'entebe. N'Embayuwa bwe yalaba bw'atyo nga munne eby'entebe abinyiikiddeko kuza Namusisi n'assaako ezize 10 olwo n'agenda mu bbanka okuggulawo akawunta ey'okugula entebe. Mbayuwa bwe yajjukira ebyo byonna kyeyava awuliramu ate mu mmeeme ye ng'emunenya nnyo olw'engeri gye yali akaayuukiddemu munne eyali takomye ku kuleeta bulesi kirowoozo kya nsawo eyo, naye wazira ate nga naye yennyini yali avudde mu busimbi bwe obw'olusuluuju bwe yali afuna n'abuwaayo basondere entebe. Kaakati Mbayuwa kye yakola kwe kuvumbagira engalo za munne nga yezzazzaamu n'amutunuulira mu maaso agaali gatengeeteramu ebiyengeyenge by'amaziga. Bwe yamutunula bumu bw'atyo ate muli ensonyi ne zimukwata agage n'agajjayo n'atunula ebbali n'alyoka atandika okumwegayirira nti bambi Namusisi nno munnange nsaba onsonyiwe nkukayukiddemukko naye ate si kye kyandibadde ekituufu. Namusisi yaddamu nti mukadde obadde tonsobedde bannange. Mbayuwa n'agamba nti ebyo gira tubyerabire mukwano mu ddoboozi erijjudde eggono. Namusisi n'agamba nti kale nno bambi ta engalo zange. Kyokka Mbayuwa ye yayongera bwongezi kunyiga ngalo za munne kubanga muli kyali kimusanyusa. Bannange mukwano kiki kubuzaabuza. Namusisi n'alaajana nti bambi naawe ette engalo zange wakiri tukwata omukono ogumu gwokka naye nze nta. Olwo Mbayuwa n'alyoka ata omukono gwa Namusisi. Mu kiseera kye kimu Mbayuwa n'atunuulira Namusisi enkaliriza nga asiza kumukumu. Munne n'amubuuza nti owange ontunuulirako okyotyo. Ko Mbayuwa nti anti onsanyusa bannange omukwano oguli wano. Namusisi n'addamu nti nedda gwe osinga okunsanyusa. Ko Mbayuwa nti nedda gwe gusinga okunsanyusa. Nedda gwosinga okunsanyusa nedda gwosinga bannange ekyali awo. Oluvannyuma Namusisi n'agamba Mbayuwa nti tunula nneeri. Mbayuwa n'amubuuza nti olwaki? Ko Namusisi nti bambi nkwegayiridde tunula eri kola nga bwe nkusabye. Mbayuwa olw'okwagala okusanyusa munne naye n'akola nga bwe yali asabiddwa. Yali yakatunulayo akaseera mpawe kazira amangu ago munne n'amugamba nti kale kati kyuka otunula eno. Bonnange Mbayuwa bwe yakyuka yasanga Namusisi afunyizza ekikonde era eno nga bw'amugamba nti bwe nkuwa ng'ofunyako. Ko Mbayuwa nti kale bannange omukwano. Olwo Namusisi n'akwata Mbayuwa mu ngalo. Mbayuwa n'awulira ekintu ekiringa olupapula mu ngalo ze era olw'amaddu amangi ebyokufunyako teyabijjukira. N'ayanjuliza engalo. Yagenda okulaba ng'akutta akapapula kanusu 10 weddu. Munnange nga ssebo amuwadde ak'ekikumi. N'atunula ku kapapula ate n'atunulira ku Naamu naye nga talina kyanyega olw'okwewuunya. Oluvannyuma n'amubuuza nti kano kaaki? Kano kaaki kano? Ye Mbayuwa. Ko Namusisi nti zongereza ku z'entebe z'osonda. Bannange omukazi bw'ati anyuma era bw'otoba muyaayayaaya akuzimba n'odda ne mukati. Mbayuwa n'assa ekikkowe eky'amaanyi era n'atandika n'okutuuyana. Yatunuulira Namusisi nga tamumalaayo. Ate mu kiseera ekyo emmeeme n'emunenya buto kubanga ssente zaali ez'okugula entebe yali amaze okuzigulamu amasaati muli ne yejjusa. Naye n'atya okwatulira munne n'atya okumunyiiza kyokka yasigala takyasobola kweyagala mu mmeeme ye. N'abeeraawo ng'emuwooleza nti kale bw'alizuula nti ssente z'entebe wazijjayo n'ozigulamu amasaati olw'okukyalira nagundi simanya ndibasaza akako.
obuswavu oli buddawo mbayuwa oliddawo obuswavu.